Inside Story Uganda. Real source of political updates. Sera kawambuye. Pesevo. Ne wendi. Kirungi oli mulamu olabika abatuwuliriza. Muganda nge kungu alabika bulungi nnyo anyumye. Saawe eno ne mutwalirawo ku mbaga. Balowooza y'omu ku baajetegekedde. Tambula butambuzi. Allahumma amen. Mukama yebale. Muli mutya. Mwetuli. Jobulidde honorable. Tubeeramu. Ffe twasalawo manyi abazejja batugamba ndi ekonkome ne kovu okusooba buba bukodyo naye tewali lyali lifudde ndiremeddwa okutuuka we ligenda okujja ekyokulya buba damutule nti ekonkome erinyenya bwe lityo omutwe konkome ne kovu okusooba buba bukodyo si kulemererwa kuba tewali lyali lifudde ndiremeddwa okutuukawo okujja ebyokulya bikomye mu kkubo terituuse eri byakulya okusooba kuba kabaka kodyo bimaliza bituuse si bukoowu okikwasaganya otya n'ekyo kyembuziza kakati omanyika nkubulire muganda nge ekkungu ebyobufuzi kati birimu abantu abatayagala kusooka kunoonyereza era ogenda n'obawulira waliwo ze bayita buzzwords. President w'eggwanga bw'ayogera oba omukulembeze n'ayogera nti professionalizing the army. Ekyo ne kitwala wiiki bbiri ng'abantu kye boogerako. Edda mu mass communication twagiyitanga agenda setting role of the media. The media bw'ekifulumya kati ate bali be twaliise bawazokisa ndi palokas bakatekists ne bayimba ekyo ne balyoka bayimba ekyo. Kakati olwaleero njagala abantu baffe mutegeere nti ekireese kati obuzibu bwonna tetukyayina professional security agencies. Kanzije tutandikirawo tetukyayina professional security agencies oba agencies for that matter. Tetuyina kubanga ensibuko ya buli security agency wano eri personal oba person to holder. Eggye lya Uganda lyolaba ne bwe twali tuteesa nga eggwanga liteesa okukola ssemateeka nga baagala okulikyusa erinnya balijje mu NRA balifuule Uganda People's Defence Forces. Waliwo n'olutalo lunene nnyo kubanga abaali bawakanya bw'okebera Hansards olabira ddala nga abaali bawakanya ekiteeso nti baliyite Uganda People's Defence Forces balabira ddala nti siri eddyo siri eggye lya Uganda. Bw'olaba engeri gye lyatandika omuntu omu ye yanoonyanga banne oba ye yatumanga abamunoonyeza banne n'abasindika okubeera okufuna training mu buli kifo ye waaba alonze nga ne bw'abakomyawo n'addamu n'abasonseka mu magye g'eggwanga era abamanyi we bali era asobola okubatuma ebintu ye nga bw'ayagala. Ebbanga lyonna eggye lya Uganda eryo lyatandika nga NRA teryalowoozaako okugoberera mateeka ga ggwanga. Lyasinga kwefunyiriza mu kugoberera mateeka ga komanda nga ye bwagakola ki bwagaagala. Kakati eyo tetujja kugendayo. Bw'okebera ebitongole bisinga kati bizaaliddwa nteekateeka eyo byava mu militias. Kati eyo yali militia ye yavaamu UPDF. Militia yennyini ewedde emirimu era bw'ejja ekaddiwa n'ejjanga ezaala omwaka ogwali 1900 oba banga kyawo oba 9 President wa Uganda oyo bw'okebera mu mawulire amakadde yakomawokko mu ggwanga nga ne bamubuuza nti President mutabani wo atandise okulikurutinga amagye yali myaka gwa 9 ng'olwo bamubuuza General MK bamugamba nti kijja kitya ono atayina kiti kyonna waagwa atandika atya okulikurutinga ki amagye. Naye President yali ava bweru nga teyeetegekedde yali ayina enkola nga bw'aba akomawo bw'ati bannamawulire bamulinda ku airport n'akola press conference
era ndowooza eyo yemu ku press conference ezasembayo kubanga bamukuba ekibuuzo nga teyeetegese era answer gye yawa yagamba nti you see Muhoozi is an LDU. Answer eyo teyali ki teyali tematiza kati waayitawo akaseera katono right honorable Mama Mbabazi ebiseera ebyo yali minister wa defense ye n'alyoka akiddamu mu ngeri endala era ye bwe yali addamu okebera mawulire ago yagamba nti you see theirs ngolagamba nti ebyaba Muhoozi theirs was a study group that eventually culminated into a cadre course. Bwatu bwe yakyogerera ddala akati ffe omanyi twali baana batonga bitunyumira akati ffe waliwo ebintu ebyatu inspiring n'okuyingira ebyobufuzi nga noboolaba omuntu engeri gyakoze statement gwe kulemera mu mutwe akati abatuwuliriza byebyo bitwa bwatyo ye bwe yaddamu nti yali study group eventually nefuuka cadre course njagala okubategeeza nti ate neetandika kubanga olwo naye ne bamusindika n'atandika okusomera ddala amagye n'atandika neeyongera mu maaso n'okurecruitinga kati neekula neefuuka PGB oba gye bayita Presidential Guard Brigade nga bagoberera template ya Ben Ali owa Tunisia abatuwuliriza nyakanyo mubere nga mutegeera ebintu bino nga bwe bitambula kakati PGB eyo era militia ekwete yatandikibwaho mu nteekateeka z'amagye kati neekulira ddala neefuuka Special Forces Command SFC naye kyenjagala mutegeere nti commanders ab'enjawulo mu militia eyo bajja bafuluma nga bwe bagenda mu bitongole ebirala nga bwe babatumayo kakati ne bagenda ne bayingira mu poliisi ne bayingira mu URA ne bayingira ludda wa ne bayingira njagala mutegeere nti kati ebitongole byonna tebitera nnyo era okwatangako komando omu yekka n'omugamba nti okulembera kinti nze SFC ng'omubuuza nti kozi UPDF Act SFC ogisangawa ekyamazima ajja kuba talabanga na ku UPDF Act tebagirabangako abakulembeze b'amagye tebalabanga ku constitution ya ggwanga tebakiberangako abakulembera amapoliisi ago nabiki tebalabanga ku Police Act lwachuluza butyo kati ye bambi mugana ffe Kituma Lusoke ye bibye kuba kitaawe yali nyonga yasomesa ekyankwanzi mugenzi ye musajja yali amanye ebintu ebya dialectical materialism and the dialectical method fe tugenda okutuuka Makerere nga be ba debate ba NRM abasigaddewo nga bwe bajja yera yayogera mechanistic materialism biki ayogera bintu bya Morris Conforth obutabo bwe yakuba kakati ono ye yalinga kubimeeza okusinga so era baabo ze militia zezajjanga entonotono nga bazirikulutingire bwe bajja ne zingira mu poliisi kwagambanga okumutwala ye ekitone kye kati awo we bakitadde ku bimeeza kwe yabeeranga nga ayogera nnyo kati bamutadde awantu ayogere not necessarily nti ayogera by'amateeka era tajja kubulirayo act yonna ajja kwogera bwogezi kuba ye kaada yalinga ayogerera birungi NRM byekoze ne bwe batennabikola so nolwekyo kati oyo tosuubira kuba nti akuwa professionalism mu police force teriyo tajja kukubuulira kyoyagala kumanya so SFC kati polisi y'eggwanga kakati okebere substantive makeshift sezo kubanga brigade zezo nyingi zize zifuuka ne bokebera wa ne South Sudan waliwo eno gye bayitanga ya Salva Kiir gye bayitanga Tigers kakati yafuukira ddala division number abatuuza division eberamu abajase okuva ku 15 okuva ku mutwalo paka ku gumu kitundu okusinzira ku system gye mba mukozesa ey'amagye kakati omuntu eyayina militia neetuukira ddala abantu omutwalo mulamba ne guyingira gumu kitundu wano mu 2 kati yafuukira ddala division y'amagye
era eyo buli wako akabaluseewo jakuba akasimu okutandika okutereezaamuko kakati njagala bategeeza ebimilisi ebyo bituuka ne bifuuka kati we babiyingiza mu magye oba mu poliisi kati baba balina obbiwa ebitongole ebyenjawulo nga bwe bakugamba nti kati aba Amuka Boys ne Arrow Boys kati abo bo bwe baamaliriza ogwakkonyi ne batandika batendeka be bakola VIP protection unit ya poliisi so si mateeka go mwami kungu nti mwe mwajja abatendekebwa paka be batandika okukuuma era bw'olaba banyize ne bakuba minisita gw'abadde akuuma obusungu buviira ddala eri bamujja mu byalo mu kifo ky'okuyingira abalala kati bajja baba collecting entendeke abamu gye batendekebwa ya bino besalasini baani ne bajja ne babayiwa kye nakugamba bwe nali wano naye mbagamba nti kyabadde kyansobi nnyo NUP okukola parade eyo kubanga yaleese ka justification abasajja bano to resurrect militias ez'enjawulo Kalangala action plan mumbulira abaalimu balagawa Kiboko squad abaalimu balagawa ezo zonna ziri trained waliwo kino ekya Kayihura kye yakola ekya crime preventers balagawa baali bangi nnyo nga basobola n'obbawa candidate gwe baagala alabike nti yasinza abantu ku nomination okay so n'olwekyo eggwanga njagala mukitegeere nti tulina akaseera kazibu kati be bakola kati bikulagira ddala nti tulina professional police okay, but we see mostly jat kye mu mateeka gaffe and why them ate nga beesibye n'obukookolo basibye bagadde amaaso eyo milishia kubanga terina tteeka mwesibuka kati ngera bwolaba Yusuf Sinti nayo terina tteeka mwesibuka jat joint anti-terrorist task force terina tteeka kati gwe bwokebera ku anti-terrorism act yeteekawo jati kyekiteekawo jat bakyogere njagala kutegeeza mwami kungu wano tuyina amateeka agafuga buli kitongole nze kyenjagala okusiimako NUP kyekintu kimu nti oli bw'aba akukatira mu bisooto naawe munyweze mubeeremu mwenna banywezeza abasajja batya kakati kati ku international scene babalabisizza n'okwerabisiza security era muwongera obbasika bw'aba bakatira mu bisooto nammwe mubasigaze mubeeremu nabo. But how did we get here, Henry? Because ideally lyalooza kalibadde peaceful kalibadde kamirembe but kyetwalaba for example ku lunaku lwa nomination nga Nalukoola abasajja bamusikasikanya amataayi unprovoked okay n'abawagizi baabwe kati ekireeta ekyo mwami kungu by election nagigambako edda wano major players babeera bakada on either side aba police abo bimulaba benyigidde mu byokulonda kwekawempe bakada benyini aba NRM baba n'obusungu mu Lungereza gye twandise paroxysm ebullion convulsions baba kwegamba bayina a very low boiling point 2 degrees nokulaba obulabi ng'oyina abantu bangi obanga yagala okusinga mukama waabwe abo bawagizi kwa embala bwambazi bi uniform bawagizi ba NRM. But NRM has distanced themselves from this group. Yes. Naye kakati gwe bobanga gwo kulembera government. Oli na amenya amateeka. Kubanga bowe distance nga kitegeeza amenya amateeka. Twandibadde tubakebera nga tubalaba mu court nga baba charges. Naye babawa ekisooka be basinga okuliisa obulungi. Bolaba uniform ze bayina ne oxygen kwegamba baba tebereza ndi bayinza n'okutuuka akaseera nga ne oxygen tebayina. Baina supply system za oxygen baina amata zinzimia ziri ku mugongo tosobola mukuba jinja neri mukwata bonna bambala bulungi nnyo osobola no basanga nga baina mundi kwegamba engeri gye babalabirira mu balinga bine ebibwe bizungu ngabo babirabirira police wetu sibwe fanana gogenda mu police wali genda wali ku CPS bosanga wo omuntu ng'ekifuba kye kyenkana n'ekyoli abadde wali mu kawempe nze nga nva mu bwaloye kati bano bebani bali babaliisa bimilisiya byennyini ebya government babajjayo bujja formation okay kati wano baba mugamba nti abo balaba abo
basobola balagira nti kati kano ke mugende encha buli muntu mumumenye omukono gwa ddyo ojja kuveeyo nga buli mwana wa Nuupu agamba nti omukono gwa ddyo bagumenye kuba bwe bali. Let me ask again. Abamu baana babba mu malwaliro nga buto bakabuzaala bwa lunaku lumu ne babatwala tebalina taata tebalina maama bakula babatendeka butendesi asobola okukola buli kintu kyayagala. Abo tojja abo ne bamunabagobereza amaaso tebalina babazaala abasinga byo bibwa babitendeka bigenda kukola mulimu ogwo. Who are they? Babo militia. Ezo militia. Ngabo laba nga bijanja widi nani bebo. Ngabo laba imbonera kule ne Burundi bebo. Why is everybody distancing themselves from them? Kiswaza. Kati ekintu kino bakirese. Na hiyo badde tebanatuuka kiseera kijjayo. Government yenu yali yagaana by election yonna. Era nga teri mulamuzi ayinza kusazaamu muntu yalondebwa ne baba weni UP. Kubanga kitegeeza mwagala bajjisaayo bukodi bwa 2026 naye laba Katonda yeye yaleeta by election ya Kawempe North nga abadde yasemute bwembulirayo by election ye mu Buganda wano gye bakkiriza na ddala buli yawaaba yali alimba byali biragiro bya government. So n'olwekyo njagala abatuuliza mutegeere gye tulaga wewe tulaga. Okay, but before we get ku jetulaga honorable. Ekigenderero ky'ebisajja ebikambwe bino bwebiti kiriki? No baba mawulire. You know, muganda for kuva ku top television erisondoza. Eriso okusigala mukujja kuba mukisa nakati akyali mu ddwaliro. As we speak now, ngezo kujja kumpewa nga abaka ba parliament babiri Mwadanku Nyingi ne Derek Nyeko kigambe bali mabega wa mitayimbwa. Jogedde ko ne Honorable Abdallah Kiwanuka jo yakwatiddwa ne bamukwaddeko Mamboga ne bamutwala ku police Kawempe. Mubuza ati bakuddeko musango kinti yafuse nuisance or public nuisance, something like that. Atana muwandro yawagidde nnyo candidate we kakati abatuuliriza kino ekintu kiri mu balumwa. President Museveni alumwa nti mumujisizaayo ubuntu we bwagenda okukola 2026. Kino kyakolebwako kano ka template bakajja Zimbabwe. Obujjukira okulonda okwali mu Shanghai ne Mugabe. Mugabe yali akozesa gye bayita Green Brigade. Kubanga bwe baamala okugabana gavumenti yeche yakola kubanga jukira Shanghai yali akulembera movement for democratic change naye nga bafunyemu obutakkaanya ne Professor Mutambala naye naakolako faction yeyiye movement for democratic change eyiye kakati bwe yakola eyiye mukalulu Mugabe ke bamuwangula opposition yeche yakola yagamba nti kati tugabana obuki obuyinza Shanghai jango bere prime minister naye bera first prime minister kakati second prime minister bere Professor Mutambala kati ngona jakolagana ne professor naye tuteeketeke twetekeretekere okulonda okukola ki okujja kulonda okujja yategeka Green Brigade ng'omulimu gwayo kukuba kiboko nga buli muntu bayinza omukwasa nti gojja kukuba omuluka gumu ono agera kukuba eggomolola 2 kakati nga obera komanda bagenda mu bululu naye okuba opposition embooko nga bagabana miruka kati ekintu kino weekiri era kitegekeddwa kubanga baagala okulemesa NUP okuwangula ebifo ebingi nga byawangula mu Buganda. Toyogera kugamba nti bajja kuva mu Buganda bawangule walala okubakendeeza obutawangula bifo nga bwe babiwangula mu Buganda. Kiboko yennyini egenda kutambula kakati bino babadde bikyali mu kutendekebwa kati ate da by election we yereese so kati wali bali mu kola test drive eyo test drive kati ya Kawempe. Okay,
bamenya mateeka ki bana babikwerinda mayitirivu ekitokera ddala wano mu Uganda tewali tteeka likkiriza muntu kukuba muntu kabeere president takkirizibwa kukuba luyi kobeere taata tokkirizibwa kuba maama oba mwana luyi yebeera assault kati ako kokka kotandikira aba amenye etteeka kakati ate njala numpu nti singa mulaba omusajja nga musobola omufumbubiza ne mumukwata Criminal Procedure Code Act ekukkiriza gwe oku private person to arrest gwe okukola arrest asajja bayine mundu naye anti ngambye singa opima nga musobola omunyweza nga tewaliwo muntu yenna kugamba nga musobola okukwata omuntu oyo si nsonga newe mutamukwata kwolwo naye bwe mutegeera feesi ye kubanga okkirizibwa okukwata omuntu nga ali believed nti agenda kukola gye bayita cognizable offense agenda kumenya etteeka azze omusango nga gusobola omusibisa okuviira ddala ku myaka 3 n'okweyongerayo abantu abo NUP musobola obakwata mukkirizibwa mbakwate bakava ku mmotoka bwe bati waliwo agenza okunywa sigala oyo munywereze eyo mukwate mutwale ku poliisi sibagambe nti no mba mutwala nga tebabalaba mukube nawe tokkiriza naye bagana tebabalaba niti mukkirizibwa amateeka tegabakkiriza tebumukuba naye njagala obategeeza nti kakati awokka bamenye etteeka assault wokawo babamenye etteeka abatuuliriza bo tuba twogera ebintu bino bagamba oba obuliriro waabwobwe nga n'omulala okutwokola ki kunkumula abampuliriza tewali muntu mu Uganda akkirizibwa kuba munne yadde okulumya yadde okutta okujjako nga kooti ewuliriza omusango gwammwe nemusalira ekibonerezo yo yennyini neeyogera n'anaakimuwa si ggwe about kibayita reasonable force mu police kati reasonable force mu magye excludes assault kati omuntu ng'omusanze akutte ekipande kiriko ne candidate in a gazetted election campaign weewo candidate weewo waayitira kati reasonable force oba oli ku musango kiggwe gw'omukwatira okukozesa reasonable force kwa reasonable force tekitegeeza nti abapoliisi buli waali wonna wonna reasonable force is available to him for use oyina kubanga kakati bakutumye ekkungu geno muleete kungu yeegugunze ayagala ogaane muleeta n'okozesa reasonable force. Reasonable force kitegeeza mu circumstances ezo okumunyweza omuteekako empingo okumusitula nga talinnya sikkuba kubanga tebakutumye roba tebakutumye omuntu nti amenye ennyumba kati reasonable force ziyina authorities zaazo emisango mingi egize gyogerwa ku reasonable force. Reasonable force tekitegeeza gwe kulabikanga asalidde omuntu omusango ng'era oli mumuwa kibonerezo. Tulaba oba bitulabye Kawempe ogambye bagikozesanga test chip kati test drive they are test driving 2026 actually not 2026 this year kubanga bwetumala nominations eza presidential campaign zijja kuba ziri mu high gear 2026 voting day January bikyebyo so n'olwekyo bali mu kugezesa abatuwuliriza ng'oli bwakugamba nti motoka yiyo njitunda n'osooka ovugamu kakati kye bali mu kukola mu Kawempe North bali mugezaako kuvugamu okulaba oba ddala ye enaatambula okulaba engeri gyeweta steering ekola oba tekola power steering endabirwamu zambuka side mirror zitambula oba tezitambula
driving mirror eraba bulungi, windscreen ekola, kwegamba bali mu kiyitibwa okugezesa, bali mu kuwawula. Kati oyinza n'okwesanga nga abo bemuyita abajjaati ng'ekyamazima kubanga training zibadde zigenda maaso nnyingi nnyo era nga president ezimu yakola pass out endala nga si yagikola naye ng'ekyamazima bagenda kuba bangi kubanga leero yeeteeseteese okubeera mu kalulu n'okusinga bwe yali mu kulonda okwaggwa ko yali mu yatya covid yamulemesa kuba talina na bitundu gye yalaga bwe yabanga anaagenda mu district yagambanga nti nkuŋŋaanyizaayo abantu 5 awo era mubakeberere covid kati ngajja n'atuula kilomita 4 nabo ne batuula eri kakati awo ye n'atandika okwogera nabo. So n'olwekyo abantu baffe kyenjagala mutegeere nti ekyamazima kati ku luno alayidde ali mu kutambula ye yennyini alinga mu surveyor kati ali mu opening boundaries kulaba ekintu kinayitirawa. So kakati wanaawawula byuma era byali mu kuwawula okulaba ngeri ki gye bigenda okutambuzibwamu kubanga campaign ey'amaanyi ye government ene gisuubira mu Buganda tegisuubira wantu walala wonna kubanga ebitundu ebirala egenze ebyetoloola egenze bisalako abakulembeze baabyo bagenze bakkaanya ne gavumenti era ye gavumenti yakuna esuubira ti akalulu akamaanyi kagenda kubeera wano mu Buganda. Abatuuliza nyamutegeere nti regions ziri 4. Tulina region eya Western, tulina region eya Central, tulina region genda okuba of course eya Eastern, tulina region eya Northern. Kakati bwokebera regions zino kirowoozebwa mbu 8.5 million zeziri mu Western, 8.8 million zeziri mu Central, 7.2 zeziri mu Eastern, 7 ziri mu Northern. Kakati president wa Uganda ali mu kubala wano abamu abawakana bagama mu Central ziri 11 ez'abalonzi. Muve kubiri bye muwulira mu bitabo naye ffe tuli mu ekireetera president w'eggwanga okwetoolola nga tannajja mu Buganda. Kati ye ekibalo kye abala nti bw'atwala Western eno by 8.5 million people kyemuva mulaba nti alemedde ku Eastern agatteko 7.5. Eastern eno mwe muli bali bonna Babugisu, Teso sub-region, mwateeka ne Busoga. Bw'atwala 7.5 ekyamazima waba basigaddewo region era ezifaanagana Central 8.5 ne Northern 7.5. Kati nga bw'atwala ne Northern eno kubanga mugiwulira bw'agyetibiridde abakulembeze abasinga era abatutte abagenda okusalawo ensonga z'omu mambuka. Kati abantu abamanyi akalulu nga bwe kagenda otambula kitegeeza nti region ya Western, region ya Eastern, region ya Northern yazimaze. Kati ayagala kulwanira Central ave mu kalulu ng'era ayina 68-70%. So abantu baffe ekyo mulina okukitegeera nti obululu buno temububaliranga mu byalo we mutudde. Kati ye kyakola kiri kintu kimu, Kampala yokka ffe gye twandibazenga region yo baddira okulonda ne kutabukamu ne kutandika ssaawa nga 6. Kitegeeza nti only 48% abantu abali mu Kampala miliyoni nga 3.2 be bajja okulonda Kampala ne Wakiso. Kakati ekyo bwe kibanga kye kibaddewo aba wangudde obululu aba yawangudde dde okulonda nga ogasseeko byanagattamu nga ne waba tannabigattamu era abeera still aba wangula okulonda. So n'olwekyo njagala mutegeere ali mukola buli kimu ekisoboka okubanga atabulamu kino na kiri okulaba nga awangula obululu buno obujja omulina eyo gyati. Goberera yes ono babadde kyatunyonyola bearing ya kino kyetulaba ku kalulu ka bonna ketuyingira. Kakati kino kyemulaba kino era ekyamazima kiteekeddwa nnyo
kitegekeddwa nga kigenda kukozesebwa wano mu Buganda kubanga mu kutegeera ze twandiyise demographics oba obululu nga bwe bugenda obungi bw'abantu nga bwe butambula otunulira regions nnya region gye bagamba ey'omambuka eyebalibwa nti eyina abantu miliyoni 7.5 ate ne region eyamu Eastern bubera bugwanjuba obwo Eastern buvanjuba naye ebalibwamu obululu era abalonzi miliyoni 7.5 abatuliza musoke muveko ebyo ebyebitabo bimba muulira boogera naye president wa Uganda amanyi nti wano demographics region ezina abantu abenkana mbu Central region yenkana ne Western kakati bwe batewe bakidesigninga kakati amanya nti Northern Uganda kakati almost abakulembeze bonna amazoba compromisinga Western agirina 8.5 okujjako kati afunye okutaataganyizibwa olw'ensonga z'abeesije naye nga abalibwa nti agikola ki agina mu 5 ezo miliyoni 8.5 agaseeko 7.5 eza North kati Eastern akola butaweera kuba ogiteekamu subregions nga 2 ennene substantive n'omanya nti waliwo subregion ya Busoga kati ate mwoteeka n'etteeso subregion n'Embaale mugitwalira kakati bw'amanya nti Embaale abaliyo mu bamanyi eyo control system eri wansi wani wa Mafaabi teso subregion ojjayo Soroti n'ogiteekako nebeera Amuliyati ndowooza mumanyi ebitambula mu byobufuzi kakati eyo FDC erowoozebwa nti temuyinaako mutawaana kati kitegeeza bw'agatta half eyaawo n'agigatta ku Busoga naye 7.5 abagikututteko kakati bw'amala okutwalako 7.5 muba musigadde kulwanira jjukira ayina 8.5 ayina zi 7.2 kakati ate olutala agenda duteeka mu Central region 8.5 kati ye yina ka sub-region ke tuyita Kampala ne Wakiso nge yina eri most populous ye ebbanga lyonna okulonda kwawo okw'abantu miliyoni ezisoba mu 2 kutandika ssaawa 6 ebirondesebwa bijja leeti kakati ssaawa 6 njagala buli polling station obale nti buli muntu agenda kumalawo eddakiika 10 oba 5 kakati okuva ku ssaawa 6 paka ku ssaawa 10 abantu abalonda babeera 0.5% obudde mulayini abamalawo kakati kitegeeza nti amaze okuwangula okukola ki so eno system gyataddewo yakulemesa bujagalalo after elections after announcing results kyekisooka ekyokubiri kwetegekera milishiya zaffe ze balowooza nti tujja kuba tuziina ekyokusatu kuteeka mu nkola by'anaaba yagadde ono gundi ayitemu ono mukole ekisoboka okulaba nga yakola ki yawangulaawo ono atutawanyiza nyaveemu ebyo byonna bigenda kubaawo kyokka jjukira nga general view yeeraga international community nti okulonda kubeerawo every after 5 ki kyenakugamba bano abaakola ngambu nga bagamba nti olw'okuba muyina periodic elections n'olwekyo muyina democracy naye mbagamba nti eyo democradula oba dictabulanda si democracy bagiyita democracy obubanga buugi mu kikopo tokwatako n'ogamba nti buno bunyogoga bw'okwata kungulu ekiri munda kiba kiki kirala so wano njagala nnyo tutegeere nti ebibiina by'obufuzi ebisuubiza abantu nti omusajja tumutwala mutandike okutegeerera awo engeri gye mumutwalamu awo wennyini mutegeere ddala tumutwala oba waliwo ebyenjawulo bye tulina okukola ekyokubiri ebibiina by'obufuzi ebimala obudde nga birinnya ku minzaani ne byepima amaanyi era bitegeere nti amaanyi tegakola ki tegalya tegana gye gabatwala asigeego amaanyi ageemanye tulina kukolera wamu ebbanga lyonna tulekeraawo okwerabira nti tulina kukolera wamu so kyova olaba ekyo tujja kusaba Mukama lwe tulikitegeera tujja kiteeka mu nkola
ne Kenya yola be yalemu okukyusa obuyinza paka lwe yakitegeera ndi balina kolera wamu ne balonda 92 pressure nejja mutebi bina ne baddamu ne balonda 2 gumu zimanyi 2 ne baddamu ne balonda bakitegeera luvanyuma nti ddala tulina kukolagana Barayira ne balyoka babuuka yonna gye baali balaze ne beegatta ne George Saitoti ne beegatta n'abalala Simeon Nyachaye ne beegatta ne Bakalonzo ne beegatta ne balyoka beegatta ne Kibaki omusajja namukadde wa DP ne bamuleeta nga president kwe kukyusa obukulembeze Moi gwe yaleeta n'agwa bwe tunaaba tetunnakola ebyo nga tukyepima bwepimi maanyi era kitegeeza nti oyo musajja ajja kutoolangayo butozi ajjayo bujja n'addamu n'alayira. You see, Honorable, lwaki mbuze kibuuzo ekyo nti guno si gumuli ogusoose nga tulaba bikolwa bwe biti ebyeffujjo ku bannabyabufuzi naddala bali ku luvuganya gavumenti. Dr. Kizza Besigye almost emirundi gyonna gye yeesimbyewo ogumu ku egyo gye nsinga okujjukira obulungi gwe mulundi gwe omwaka gwa 2016 tuleke tulabe several arrests z'abawagizi be including naye okubeera nti house arrest asibiddwe waka emirundi n'emirundi wano jjuli abalamu 221 again the same ojjukira ebyaliwo eruuka abantu balyoke baffe November 18-19 2020 ne arrests again ezakolebwa eri bannabyabufuzi bano. And I keep asking myself, why do we keep witnessing this electoral violence done actually by security? If at all, really, government, they are not behind Fujolino. I really don't understand. Why do they keep denying Tuvumilira? Because Wavayo Burikasera Tuvumilira. President Museveni kubantu abafa more than 50. Nti is a straight blade nene wabiranga waliwo tujja kunoonyereza. I don't know where that ended. Nebino nalabye abamu ku bakungu ba government aba NRM n'abalala nga tuvumirira, but we are talking about a week now. Nothing has been done. Kakati yawulamu abantu ba biti 2 oba 3 mu bantu aboogera gwejjamu ebiti 7 ekiti ekisookera ddala candidate w'oludda olwa gavumenti ekyamazima kino ekigenda mu maaso bo kaawedde mudda tewalegena kumuwa bululu kubanga olaba nakugamba wano nti by election ebeeramu protest support kakati ate gavumenti ekikoledde ddala in such a way nti abantu bategeerera ddala ani gwe babonyaabonya era bagenda kumuwa obuwagizi oba okuwakanya gavumenti okutyoboola eddembe kwebeekoze mu kalulu ako. So n'olwekyo tewagenda kubaawo muntu yenna ayogera ku manifesto akola makulu mu kalulu k'e Kawempe tewali. Waliwo abatuwuliriza kye bayita mu Lungereza bakayita thin veneer. Abatuwuliriza njagala bwe mubanga mwali mulabe ku ntebe z'e China emmeeza z'e China kubaako akasusu ku mmeeza okuba ku ntebe eyo naye nga n'omala okajjako bwoti ekiri munda gutititi kakati kati akasusu ako ke bayita thin veneer. Omuntu yenna kati mu Kawempe okwogera ku manifesto aba ali kasusu ekiri munda omusajja agende oba takola ki oba tagenda. N'olwekyo nakugamba bajja kuba bakandidate 2 abasigadde bajja kufuna obululu nga 3, 4, 5 naye bali ababiri kwe kuli agenda okufuna emitwalo ng'ena kitundu 5 omulala afune gumu kitundu kwe kulonda bwe kugenda okuba. So n'olwekyo kati oyo candidate kimunyize candidate ow'oludda oluvuganya kimukoledde kati yete yetagana kwogera byagenda kukolera abantu era kati kubanga okwogera ku manifesto mu kulonda kiri very expensive ekisooka tomanyira bumanya njogere kuki kubanga omubaka wa parliament by'olina okukola already kati waliwo gavumenti yawangula yebireeta gwe n'owakanamu katono n'egenda kati saawa eno mu kino eki kuba oli mu kulondebwa mu kino ekisanja nga si gavumenti yo oba kitegeera si kyangu lwakuba nti abantu baffe era obumanyi butono bandi badde tebamanyi
campaign kati omuntu gyayina okuba kubeezaawo gavumenti ye oba kujjawo gavumenti eyonejje bamusimbawo nga lieutenant agenda okunoonya obululu obujja ku buli kati saawa eno tolina mubaka kyomutuma twayogera wano okimutuma akikoledde era koliki mu gavumenti etali yiye n'ababaka nga si babe buli kimu yateesako buteesa so n'olwekyo ye candidate ow'oludda oluvuganya kino kimukolera era gavumenti mwongere muyiwa abapoliisi bakube kibooko munnange nalukola kijja kuba kimukolera tusaba katonda bannamawulire emikutu gy'amawulire gyeyongere gyetandika okubawa ne gundi zino bino ebintu by'abasajja ba boda babiyitani helmet mutandika okutambula ne helmet kubanga by'obusajja butandise okukuba ku mutwe naye mukavalinge mubalabise kakati ekitundu ekyokusatu be bano abali mu gye bayita deep state deep state abatuuliriza baminisita tebabaamu si bonna deep state be bantu abategeerera ddala ekiri munda ennyo ekipulanningibwa bano baminisita babayita ne bayogerayogeramu awo naye wabaawo bali abatudde mu meeting eyawedde saawa 6 omusajja owa deep state teyeetaaga kuba na kifo kyankalakkalira naye essimu ye esobola okukyusa DPC ne bamugjawo ne bateekawo omulala oyo tagenda tuyamba oyo gundi oyo mumugjeewo tajja tuyamba kati oyo mumutwale ekannabulemu ajja kudda kati muteekeewo ono nomwana waffe nnyo kakati oyo ye member wa deep state kubanga bino ebikolebwa bino bagiyita secret police kati abatuuliza twajja wana ne tuginyonnyola amawanga mangi gazikozesaako Stalin yagiyitanga Gestapo waliwo omusajja we Haiti yagiyitanga Tonton Machutes bino ebipoliisi ne IGP bano abakola bino tabamanyi okujjako ng'ali mu deep state naye nze nina okukkiriza ti naye yennyini afuna bufunyi ripooti awo jjawo abantu bo tulina bye tugenda okukola ogenda okulaba nga police post we baakoledde ebyo yonna tewabadde muntu era bo balina uniform ndala ye teyazirabyeko nga bazambala so ojja kwesanga nga ebyo ebikolebwa ate byo birina command post yo ndala temanyiddwa abasembayo be bakaada bano bo tebalina kye bamanyi bano babayita ba Hallelujah Boys oba Praise and Worship Choir baabo bambi tebabimanyi era bo kati kibalumanye bagamba omusajja atutidde akalulu kati tebamanyi kigenderero oli agezesa mizinga naye kati bo balaba kubanga ekisooka eyo siiti era ebaddeyo opposition si emu ku ntebe NRM ze bagamba nti bwe bajje batwalako nti basula tebebase era ebadde si yaabwe era ekyamazima basobola kuba tebajagala kubeera tebajja gitwala naye kati balina bye bagezesa okulaba oba binaasoboka baagala n'okugeza capacity NUP eyo bwe tubakubakuba tebalina kye bazza omuliro bagenda okuba omuliro tegulabika bano abali ku parade bano walabi bakasuka mu kumayinja nti bali baddayo dda baali bavudde eri baddayo ku baasi so kakati bayina bye babala bingi intelligence eyina byetunuulira bingi n'olwekyo ffe wano ate international community kati tukyalina obuzibu kubanga twakyogerako na wano nti kati twali twesiga nnyo America nga yeetera okukwata ku basajja abatyoboola eddembe ly'obuntu naye kakati olwaleero si priority ya America priority ya America baagala kakati bya bugagga coltani goldi ani kakati ate bafokasinze ku bya bugagga ebiri mu Congo DRC alliance yaabwe gye beetaaga kati yanseezi bibiri Uganda ne Rwanda baana baabwe kati bagenda kukolagana okukamala obumazi kati tibali ajja batunuulira Russia ne China bo tebatunuulira nti ono yakyobodde eddembe ly'obuntu bagambe oba eddembe liriddawo eri eddembe libe so n'olwekyo kitegeeza nti wajja kubawo impunity at its best era agenda kuba open abasuubira okwogera obwogezi nti mulabise tebigenda kukola kati waliwo n'omwami ono ayogera nga Isima Lubega simutegeera buli lwakuba essimu ekisooka eddoboozi lye ayogera nga ayagala oddikweka nga ayagala okukaaba kati ekisookera ddala opposition yona alabika takimanyi kankusomese opposition
si ddala lya byanfuna nti abalina ssente bweziti n'okweyongera waggulu mwe mubeera temuli opposition nti abalina ssente zino n'okukka wansi mwe mubeera opposition kati gwe tobimanyi kati olwaleero akulembera ekibiina ky'oludda oluvuganya musajja mugagga era yabiyingiramu ng'alina essente tulina n'ebintu ffe nze kati nga nze omanyi ffe twava dda nga tukolagana twagulako emmotoka ezifaanagana baziyitanga gundi Tondra netuziwandiikako ye yagitekako geto eyange negitekako mbidde 3 dda 27 ono akaaba simanyi ye gye yali ebiseera ebyo njagijjukira nayigira kuyogula amaato abatuwuliriza njagala mutegeere ebyobufuzi si mulimu, it's a vocation. Kwolesebwa nga bwolaba nti omusajja yasoma bwa inginiya naye ate pastor oba seeka yeyolesebwa n'ayingira okukola ki okulyowa emyoyo. Nze ebyobufuzi sibiyingiranga mu nga mulimu nze emirimu gyange gyenkola gimanyiddwa okuveera ddala nga sinasoma bulungi nali mutembeyi nenyingira essomero nali musuubuzi nenyingira essomero nensoma mass communication nenkola olupapula lw'amawulire nensoma amateeka nenkola chambers nensigala mu business real estate. Muganda wange gwakaaba bw'oba olinda kunnengera mu bantu abasigenda kujjayo era size ensonga zenkolako. Ensonga zetukolako twagala kutereeza ggwanga nga gwe bw'olabanga nina essimu nnungi ndi mu kulwanirira bwe tutwala obukulembeze ne tubutereeza kakati gwe naawe obeere n'essimu ennungi nze mbeere nga sikyakuba simu ngenda bugenzi mu kizungirizi gye njagala bategeere bye njagala okukola. Bwe manga nvuga benzi kati godde mu benzi nange ngula ennyonyi. Twagala kukulaakulanya bantu muve mu ebyo ebintu by'okwekaabya essente olina zikola si nsonga oba oli mu kibiina ki oba mu kibiina ki kasita oba n'eggwanga eriteredde. So n'olwekyo ebyo ebintu ebyo by'okubeerawo ne mwogerayogera tebibeera tebirina mu bulungi makulu. Obeera nga bulaba ekinyira kyesulise ate kirowooza gwajja atambula obulungi nti gwe yeesulise. So mwami gundi oyo oweeyo agambe w'ekibibi muyiga okufuna amagezi. It takes wisdom to know who is wise. Kati bw'obanga naye ate era eriyo omuntu asobola okugaana amagezi ate era netoyinza munenya bwe tolabangayo baana nga tuli mu kibiina bo ne basala n'atasoma kati nga yaganya amagezi so kati okkirizibwa kubanga wano mu Uganda ekyamazima bakoze amateeka mangi naye tebakolangako tteeka nti omuntu we bakusanga nga oli musiru bakusibe. Okkirizibwa eddembe ly'obuntu oliyina eri okusigala nga tomanyi naye okozesanga nnyo okwagala okumanya kuba lw'oyinza okuyamba abakulinaanyi. Muganda wange omulala yabuuziza ekibuuzo okwekalakaasa n'okwegugunga biki ebikkirizibwa mu mateeka. Ekikulu ssemateeka oyo bamuwandiika mu Luzungu. Ekintu kye bakkiriza demonstration protest babikkiriza naye ate waliwo article egamba article 3 nti singa omuntu yenna awamba obukulembeze bwa Uganda buno n'abujjako nga tagoberedde mateeka ebbanga lyonna abantu lwebeddiza obukulembeze obwo mu ngeri ey'amaanyi kuba kakati kitegeeza nti engeri endala gy'osobola okweddiza obukulembeze oli bwatutte mu bukyamu ate munange semateeka egikkiriza kakati omanyi waliwo ebintu bye bawandiika naye nga bw'obitaputa kakati omutaka abuuzizza article ndozo ba article 19 eyogera ku protest demonstration okkirizibwa okubanga ebikolwa byokoze biraga obutali bumativu ku kintu nga bwe kikolebwa oba bwe kiganye okukolebwa. Kakati ekyo simanyi bwe tuyinza kikisa mu Luganda lwaki Kampala okulonda kwayo kutandika leeti waliwo yabuuzizza ekintu ekyo kati yabuuza kigendererwa ki abantu baffe abatuwuliriza Kampala eno emanyiddwa nti
ebitundu almost 8 ku 10 tebalonda President Museveni. Kakati abantu bwe baba tebajja mulonda awulira nga talina mbeera emukaka kwagala balonde mangu era balonde baggweyo. Kati ekikutandisa leeti nti bagenda okuggalawo polling station yo ng'abamu temukoze eki temulonze. Ebirala bingi ebikolebwa amanyi okubajjamu abalala ne gafulumire walala abeka Wempe South ne gafulumire Makindye East mpola mpola kati mbanga bagambye okukebera enkalala z'ebyokulonda ne mutazikebera obeera okoze ekigambo ekikyamu kubanga embeera yonna eriwo yakutabangula Kampala ereme kulonda mu solid block nga bwe yina kukola ki. Waliwo omulala muganda wange agambye ng'ayagala okulaga nti ebikola bino poliisi byekola erina obikola kubanga abantu abamu muyingira ne mubba obusimu ne mukola kinedda si kituufu. Tulako ne side eri okuwera kwe mujja muwera tutunulayo era ekyamazima ebbanga lyonna wabaawo side kyebeekoze naye ebyo waliwo amateeka agakulembera kati etteeka eryebasse mu Kawempe North baliyita Parliamentary Elections Act nti bw'okola ebintu bibiri bw'okolako kimu osobola okuggibwayo mu Parliament. Oyinza okukola gye bayita irregularity n'okola ebitali mu mitendera gya Parliament eyo. So ekyo kasita kibanga omutendera gwe bakupimiddeko nga baguyita substantial effect nti byokoze nga bisobola okubanga bikyusa